Weewaawo nga bwe mbasuubizza nti nno ngenda kubanjulira omuzimu gwa Kasooba ekitabo kino. Kale kantandikira awo wennyini kubanga omukono ogutakka gukuliisa amaluma, ate era munnange we guba mukono ogumu bagamba gwe gunaaza gunnaagwo, ate ng'era omukono ogwo we gutuuka we gweyagula. Kale omuzimu gwa Kasooba mu muzimu gwa Kasooba kuganda ekyawandiikibwa Edward Kikonyogo na Mutete Kawere, omuwandiisi anyumya ku muvubuka ataali mbega naye eyawalirizibwa okubwesogga, ntegeeza obwa mbega olw'ebintu ebyamunyiiza, atottola ebizibu n'obuzibu bye yasisinkana, enfunda ze yabulako akatono okukwakulwa Walumbe, ne ku nkomerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa mu butuufu n'ayamba mu kusattula n'okusiguukulula oguwondo gw'ababbi abatemu era abakozi b'ensimbi enjingirire abaali bakaabye ensi akayidigombe era abaali balemye ab'ekitongole ky'Abambega okubafumbiikiriza okubakwata. Olugero luno lujjudde obukessi obw'omutindo ogwa waggulu ennyo. Bw'olutandika okulusoma tosobola kussa kitabo wansi. Ssuula esookera ddala mu kitabo kino omuzimu gwa Kasooba ekyawandiikibwa mukadde waffe Edward Kikonyogo na Mutete Kawere, era mu nkola eno nziramu okubeeyanjulira Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro Nkonge ya Muvule Nantagwira kyeya kimu Kiwoowo Olumunyogovu atalina mazita lya Sava mwana w'Abambejja nkenfu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waabo Kaluwoomya mu nsona lulimi ey'Ekinini enkomera ennyera enyumira abantu okwetoloola Ssemwendo Nabulamu. Kale omugenyi talagaze enkanaawo nga ze yalaga zituuse, olw'okuba nti bino byo mu butuufu biringa nvubu terindwa buziba, ate bw'oba ng'olina obw'ekizigulo bwe bakulaga ekibambulira munnange tolonzalonza, naawe bwe bakulaga nga mu butuufu akamogera we kali nga kali kumpi n'ekimogera ositukiramu okugyako nga terunnaba kukusiiyiika. Essuula esooka eyitibwa Kakulu Asomba. Katuwulirize tutandise essuula esookera ddala. Wuliriza ate oluvannyuma mw'onojja ebibuuzo ku ekyo ky'otategedde kyonna ky'ototegedde oba ky'owulira ng'oyagala kubuuza okumanya. Kitabo bakiyita omuzimu gwa Kasooba essuula esookera ddala. Omuzimu gwa Kasooba aleka yali asooba nnyo omusajja ono. Kale abaalugera nti ebirwa bikyuka amalusu gafuuka engeregeze ddala baalutuusa. Kale kaakano laba nze yalina amaka agabuguma newankubadde saali nnigi, kati nninga gwe bagamba kamukujje era ddala namutinda. Enkerembe zange ensi yazigabana dda ne nambejja senkaaba n'amwezza. Enkoba z'omubiri zonna zireegulukuse, ennyingo zitadde, n'amagumba gakubagana gati galinga bunwe w'omukobo. Ntuula era nsituukana nti nkekejja na bukekejjanyi, n'amagulu kambwano nsejjeza asatu. Ekyenyi emiziziko gikyefuze gikirako egy'ensaamu esaaka, n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma kuyira wajjobyo. Bw'ontunuulira nga nno njogera nkirako abaana gwe bayeeyereza nti abaamulira enkuba yaabwe, so ng'ate bwe mba ndyambulako katono okufaananira ddala liri lye bagereesa ekkovu eriri akatiko. Kati ndi nkabaggwa nkanduse nnyaaluse era nkaddiye. Musajjawo eyalinga settaala mu lutobazi kati mmendabenda bubenzibenzi, n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi. Amaaso gazzeeko ebiranda n'ag'ekiriga gadda ku bbali, era ntunula buzeezengere eyali kabiri nnageeze nankyutuse n'omubiri nsumise gwa kikalaba. Owa anti ataakulaba
ddala kakulu asomba. Bwe mba neesulise neewunise mu ggombolola w'ennyumba yange n'okuwuuma ng'ewuuma era nga neetoziirira ku ntigi yange, sirina nkumaakuma yadde ambudaabuda, ebirowoozo binneesomba. Emmeme yange erwejjemba netolontokera eyo ekkuzimu mu bunyombero bw'ebiseggusi by'ebiseera ebigenda bizigama n'okuzimirira. Ntera okwewuunya nga n'okwebuuza kwe ntadde ekyandesaawo omulimu gwe nasomerera ogw'eddembe, ate nga n'omukemba tegwali gwa lusuluuju oba culuculu, male neesogge guno ogwa leebuleebu ne wenju ogwambega ogw'obwambega, omulimu ogwanjayo omubiri, embavu n'ebirowoozo okutuusa jjo luno lwengunnyuse nga ngukulunguliddemu ddala emyaka 3 beddu. Simanyi oba yali kabuvubuka ye yali ampaga oba kwali kwagala kuwoolera ggwanga kuba tugumbulira fiira mu maanyi, bye byandobera okusooka okukengeera n'okulengera ekizikiza ne kateketwa ebyali byekiise gye nali ngenda okwefubitika. So nno ng'ekkwano lyaffe ettinkizo byali bizzeemu enkenyera era nga bitandise okusebbuuka n'okuseerera. Fiida abala tuve ku maaso ng'entabwe esibuka ku gw'ebbaluwa gye yali ankulubuutidde. Wabula ndowooza nti oba oliawo nga zaali mboozi za kasooba n'obugambo bwe yatunwenwekanga nga tuli bato ng'asavuwaza obulungi n'emiganyulo ebyali mu bwambega, ebyo bye byafuuka omubumbira n'okwetonderwa obwambega mu bulikondo obw'emmeme yange. Ebyagwawo byatengula na kubennaanya ekyali kigoneredde muli era byakwata ku manduso ng'ekintu kyedoma nga mbwetutubika.